media yafetu kusensonga none managiteka mu office yange ate kulwa bulungi bw'okugusa ensonga office yo kyosongako wano kimazi office yo okugusa ensonga oyongera okugusa ensonga zonna ez'abalala bonna zozogusa kyosongako netikabotisinga mu motoka aleta bulesi munebarizako papa Jeff amanyi kati kwatako mu bugalo semituleera alete bulesi mukama awo owe bakuyita owekitiibwa Ssalongo Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu yennagakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Kintu kya bulabe nnyo eri omwami yenna ng'olina obubonero buno wammanga naye ate n'osalawo kubusiriikirira. Omwami ng'ofuyisa kumukumu naddala mu biseera eby'ekiro oba kye tuyita frequent urination during the night, omwami ng'olumizibwa mu ndira oba kye tuyita low abdominal pain, omwami nga tokyasobola kusibwa musulo oba kye tuyita inability to hold back urine, sako n'omwami nga obabuukirwa ng'ofuka oba kye twandiyise burning sensation during urination. Obubonero bwonna bwonna bulaga nti prostate gland yo yagaziwa era ku advanced stage muvaamu ekirwadde kye tuyita prostate cancer. Kale n'olwekyo wandibadde weefunira prostate lax capsules ku namba y'essimu eno 0708 786 53 oba 0760 77 16 01. Nze champion owokubiri mu Uganda, East Africa, world over vet class motocross. Owina ebitiibwa byonna bitaddewo. Frequency B family tugusa ensonga nchaddeko kyali wange gwe twesuubiza okwambala sikaati tebinnaggwa. Ngambye nga musuuliridde nnyo ne ngamba kazijje mukyayireko ko era nga wano wetukyadde tutula no ku Bombo Road Ask Holdings amakulu. Amakaga Ask Holdings amakulu. Bano nno be bateeka mu muzannyo gwa pitch z'empaka era nga balinamu omuvuzi obaita Geoffrey Kayira. Twamukaza kulya Papa Jeff omukulu ono mu kirasi gyenvugiramu gyavugiramu. Omukulu ono ebyafaayo bye bitonotono mu motocross wa mu pitch z'empaka wembanga ndi ku start gate oba wembeera nga ngenda kuvuga nalaba wali nga tadde entry atandika okulwala olubuto ne lumuluma obusujja ne gumuluma atandika okugaayo ebbombo nada olina ku panado olina ku gundi kwegamba n'alwala lwaki abeera antya ate namuzanga mu muzannyo sanso okulaba taata kale ompulidde wepanda ebigambo ebigambo byo biwanda naye era n'omuliro ssebo so olunaku olwaleero tuzze kumukyayirako ko wano ku maka amakulu aga Ask Holdings. Ask Holdings bakola ki? Batunda entebe, emmeeza, kuzirongoosa. Kalonda yeno wa office agenda kutubuulira bye bakola naye nga tugenda kubanga kasavu kanyama twogera ku bizinensi wamu ne omuzannyo gwa pitch z'empaka. Y'omu ku bammenta bange nabagamba baze bangu beera muzannyo gw'empaka pitch z'empaka ninamu omukulu Fatu Kigundu ye mmenta wange ate nga ye coach wange okuviira ddala wali mu MX School Uganda era nkwagala nnyo omukulu Fatu Kigundu ne Jordan Mukiibi. Jordan nno era y'omu ku bantu abanyingiza kubanga najja nga sina yadde ekyambalo yadde pitch naye nga Jordan ngamba pitch engato ziizo yambala engoye ziizo yambala engoye nenyama pitch n'envuga. So Jordan naye kutumiddako nnyo Jordan Mukiibi ali ku injury nanga tusaba osooke bulungi. So Papa Jeff soko tubuuzeeko banaye mwenna nsanyuse nnyo olwa muganda wange SB4 Media kituufu mugusa ensonga mwegigusa era nsanyuse okubalaba ensonga y'omuzannyo n'ebintu byaffe bye tukola wano tuli ba Ask Holdings tukola ekikwatagana kyonna ne office yo
oyagala kukola office yo menza ngera bwe muziraba ntebe cabins biki byonna yonna buli kya office n'okuddaabiriza entebe n'obuzibu ku bintu bya office tukolako bulungi nnyo. ASC Holdings tekoma ku ekyo naye eteeka ne ssente mu muzannyo. Ate onagenda tusotwagira abantu ASC Holdings eriruddawa esangibwawa. ASC Holdings esangibwa wano ku Bombo Road. Ne bw'otunuza mu kamera wali ebweru waliwo Rubis petrol station directly opposite pumps. Oba mu ASC Holdings munda mwennyini era edduuka erisingawo emiryango emingi erya furniture. Opposite wennyini. Opposite mu mita mwennyini zipampu zennyini ezigaba amafuta. Edduuka erisingawo obunene n'emiryango emingi. Emiryango emingi n'obunene. Furniture omulungi. Furniture alunyirira obulungi atunula obulungi ate nga mungi. So tunagenda ku muzannyo tulina furniture entebe za office eza lakizale waliwo eno. Waliwo eyo kabi. No ne managiteeka mu office yange. Ate ku lw'obulungi bw'okuggusa ensonga. Office yo kyosongako wano kimazi. Office yo okuggusa ensonga. Oyongera okuggusa ensonga zonna ez'abalala bonna z'oggusa. Kyosongako netikabotisinga mu motoka. Aleta bulesi semitulera. Motoka munebalizako Papa Jeff. Amanyi kati kwatako mu bugalo. Semitulera. Alete bulesi. Wakola office 2. Umaro soko endako okunnondera nsoke nambule. Waliwo eno. Sokoleke waliwo kano. Nti so umaro. Bana muwadde bingi nabulwako kyalonda. Variety alemeddwa okulondako. Kakola mu kitchen studio. Waliwo eno ndabyeko. Waliwo ya massage. Kakola massage otuula ne kakunyiganyiga. Nange nakyalanga wano. Bubayo butya kano. Kola ku bintu bingi ompe n'okundaga. Kangende nene ya massage. Eno otekamu ebyeko wano waya. Ogendamu wano osonsekamu kagundi kawaya wano noteeka mu masannyalaze kakonekita we kali wali netandika okunyonyogera kati ng'ovudde ku reesi wenna okwoyo maze okubawangula nga b'otera okukola ennaku zino ng'ekugjamu obunankananka nebo bonna kangende neeno umalu lwaki gyasongako akigala director wali ya province edda director wokubiri muli mumeka zirimu nga mmeka zino bweziti weziri mpitirivu kuba nyizo twala eno ate nga kasoma yali agadde okugigwa ezo weziri mu box tusibayo busibyawo so osobola okujja gwe naawe ali eyo nengera ku kantwala eno gyayagala omalo kantwala eno nokola massage kantwala eno naye Umaru ndaba akulemesa simanyi bumalundeka sajja muleke amaze okulya abasajja muleke bamunyonyogere yewuube emunyonyogere waliwo puroguramu gye nnakoze abafumba ababadde balwanira ebyekisenge kinyuma ng'otuddeko eno notanga abaaye n'olamulira bino sibirabanga nga weesuuba nga natwala eno mane waliwo n'endala mukama awo bakuyita ow'ekitiibwa Saalongo kinyumanga wakikola dda muli mu office ne bajja ng'otudde muno obadde ogamba naye nenyuma kutoolamu nga ngenda sasula misaala ne bajja n'olyoba batuuka leeti ku luli nkusaze emitwalo 5 mpola saze emitwalo 5 sakuyitadde mugoyo obukadde 3 oyo 3 kitundu anyway manager trainer director
eno eno nayo obuzibu enajja mu mukawundo bapadde bbiri ono director Ask Holdings naye abadde atudduse weda wali abadde akyakola ku bakasitoma mwebale kuweereza n'okututeekamu akasente era tuzze bakyayerako wano twongere n'okuyita ku bantu bakasitoma abali eyo batuwagireko bakasitoma bajje batuwagire ono fune sawundi bulungi amufuna tulina entebe ennungi office tables cabinets buli kimu ekya office tudaabiriza n'okudaabiriza abalina enga zamenyeka tutunda ne spare baba aliwo omukulu ali mukola so muyisa mu kamera ali mukola kula kwa repair. Okay. So tweyanziza manager bangambye no netebe jenjagala bane kusimbide no alamule ubanga alamule Obuganda bwe wakaawo manager customer nondedde jengendo okutwala manager ne director ne yanziza papa ne yanziza nacharanga era kakole program eno ngandi mu ntebe na madame mwaddeyo obuzibu kunnamunira mu maka gange alonga akugobye mu maka ng'atudde muno ng'atandika okunnamula gwe ssebo okomyewo leeki waka tojja kulya kyaggulu nga yeesoba n'okwesuuba mwami toyingirawo okomyewo leeki gwe muva mu buboda abuyita bubodaboda muva mu bodaboda teri ntamu lwaki onkabirira enjala teri ntamu mu bubodaboda bwammwe agamba nti abalongo emmere bagimazeewo anyway kankole program nga tule muteya nalongo gye bamuwadde naye nga tweyanziza nnyo bannaye mutuwenga ku bintu bwe tujja okukyayirako kati nga wano wenze mutuna ntebe ne mutuwaayo zibampadde entebe bbiri sengenda okutwala waka oddayo waka nalongo nakukulisaayo tudda ku bya piki. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo oba weetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Nata tutunaba namba ya simu abantu amanamba g'essimu enamba zemusobola okutufunako ku simu wabaawo ekyetaagisa WhatsApp biki zonna 0704 30 48 48 endala eri 0782 45 75 72 zonna essimu oba otufuna oba saawa mmeka katebe nayo kakutukako saawa mukaaga ogw'ekiro gwokuba bugubi simu nga tujja ku rescue. So ku nsonga z'omuzannyo gwa piki z'empaka oba giyite motocross
omukulu ono yatukulembedde mu kirasi gye nvugiramu kirasi nvuga mu vets abakusajja abakulu banazirwanako emyaka 35 kwambuka waggulu bagenda tandika okumbalira emyaka so bino ebiri ku mmeeza yo si bimuli bya ku mmeeza bikopo oba ebirabo ebizze biwangulwa ntuuyo y'amaanyi so tubale twakayingira uma lunagamba akano bakabagira wantu nga kazitowa bakabagira kuba asalabyeko kana agambye nti sikako nti kyekiraga bukakafu ki asembeza zoominge manya gonna gabamu eyo kusiima mwaka nti omwaka gwonna munaye kyotukoze si kya muzannyo second run up awo omwaka guno Arthur Blick ye yagulya then nenzirako championship ya 2022 yali tanamenyeka Nigeria eno yali annual awards zaali wano ku Gonte Kabira Country Club. So bodo no wagawo ne chan number 2 omwaka gwonna nga bagasa omugatte gwa gundi zonna kuba tuba ne MX1 paka ku 7 kati ebanga summary summary y'omwaka nga tunagenda mu maaso twabaddeyo ne MX6 MX6 yakagwa twabadde galuga era nze kamakoga nakoze bulungi nnyo nabadde wakubiri Why don't you get the cage? Yabadde wakubiri era wendi ano ntandise okweraliikirira namba emu yange atandise giyinzayinza eyantuyanya naye nakoze kya nabadde wakubiri so nga tuvuddeko eyo tuzzeho ku kino kweno naye kansooke kwongera okuyozaayoza ekyokubiri wakoze bulungi nnyo era ndi musanyufu nti rate gy'otwalirako abasajja tebakyanywa mazzi basajja atutumirako ku basajja bano wammanga tutumira ku Ashirafu Mbabazi tumutumiddeko Ali Kigozi ow'olubugo omusajja wa Kabaka tumutumiddeko JB Daddy Joy ino kankwebaza mu kamera wano Daddy Joy yafuna injury ne mukyayira kawo ne tunyumyanyumya munangamba SB4 nkwagaliza abasajja abo bankubire nampa engatto Alpine Star Tech 7 kyekyakubi abasajja nalema ngatto mpya najipa nangamba genda nkulaba gye wajja obusungu Daddy Joy kutumiddeko nnyo tweyanziza nnyo ate era nga tusupportinga Nsebo JB akyali Robocop kati se omukulu yatusupportinga tulina abaana abobuwala betuvuga nabo pichi z'empaka naye ng'oba oli awo obusobozi obumu bugano tuuka tetunatuuka nnyo mu busobozi atusupportinga era obanga olaba omwana avuga pichi eriko number 6 pichi ya Mr. JB Asia Kasirye Sebo tweyanziza mukulu JB Achal Robocop tweyanziza omutima omulungi ogwo era tukubiriza n'abalala bonna abalina obusobozi ng'olinawo osobola okukwatakwatako mu bantu abali muzannyo gwaffe kintu tukinyumise omukulu oyo atukwatako bambi akuwa pichi nagamba genda omwana akavuge yeyagale ng'ataddemu amafuta ataddemu service buli kimu gwe n'ovuga omwana n'agivuga n'agikuba ebigwo n'awangula n'agamba teekaawo waliyo n'obwerabidde okutumira atudduka Honorable Akena Honorable yatudduka obuvunaanyizibwa bwagenda ne bumuyitirirako obuvunaanyizibwa alina bungi Honorable James Akena tukutumiddeko webale nnyo byonna byotukolera omuzannyo guno oli musajja mulungi ne Mr. Arthur Blick DVP naawe oli musajja mulungi nnyo bannaaye abasajja abo balina entwala gye batwalamu omuzannyo mu maaso era Mukama atuyambe bwe kataligirya omuzannyo gwaffe gugenda kugira sebo sinnakulaba tugenda Morocco faayo nnyo wamu ne madamu Nowera naawe tukutumiddeko management yonna bali ku kakiiko FMU tubaagala nnyo so tuddeko wano eno kino ate ekyo kyali kino kyali kya round 1 East African Challenge empaka zino zibeeramu ensi zonna ez'amu East Africa era zaali wano ewaffe eggaluga nembalirawo wano
ewaffe Galuga nembalirawo wano ewaffe East Africa era engule ya East Africa njiina nabalya wano nali namba emu kati bwe twagenda e Nairobi nembeera wakusatu tugikola emirundi 2 mu mwaka kati bwe batotolinga nalya namba emu ne namba 3 overall mbeera namba emu era nze champion wa East Africa 2023 East Africa kati ngenda Morocco kulumba ya Africa owulira miriro ku muliro tuddeko wano ekikuwa ebintu bingi ononyana wootandikira ogambye naye ng'ekisinga obukulu ye namba emu buli womawo osinga okulaba wamulisiza fast omalo kasolako kano akantu kategeeza nti namba emu abalidde eno yali mpaka zaali kaliisizo round 7 kaliisizo Evilas zaali ennaku z'omwezi nga 8 mwaka oguwedde naya namba emu nakawuuta buva si eno leese yaliko ebyafaayo byetutajja kwogerako leese eyo tujjukiza bingi nnyo naye jankikyawo mulemirembe eno naye namba emu eno yali round 2 eya 2024 Victoria Raceway Galuga naye era nenkikuba butiribiri nga bwe ntera okukola waliwo eno kyakayigo round 4 2023 kyakayigo namba emu eyo nagenda by the way race eno nzijukira yeyali badde first race yange okuvuga natuukayo nga nina ebyambalo bipya engatto mpya bikinalina kuya Jordan Mukiibi natugenze naŋŋamba itamu ku truck nepyamu ku truck ng'erina ebikirya sigenda vuga kochi wange fatu naŋŋamba sebo tekuvuga nemugamba nedda kati netugenda netwetesa ne Jordan Mukiibi nemugamba kochi fatu ndi mulwadde nenkola bwenti erinyo ndijjukira erinyo ekyakayigo naye lero gwali mungi nnyo era simanya bannaalimazeeko naye nga yali ekyakayigo waliwo eno eyo eno ye round 1 eya 2022 nayo yali Galuga round 1 nayo noba wangula nembawuuta buva waliwo eno onali sinaba kujoyininga ssebo waliwo eno nga bw'ogiraba yali NRMD Galuga Raceway Championship era nayo yali MX1 eya mwaka kinga tebaguteekako erina okuba ya mwaka era guli 2023 ye round 1 kubanga zino endala zezize ziddako eno round 7 yayo eno round 4 2023 Galuga tulina ebikopo okukopa guliwo gunene nnyo bino ebikopo bibana bannange si ttiimu za mupiira tiyawangula ttiimu za mupiira tubiwangulanga heavyweight eno yali round 7 Mountain Dew eno yali busiike eno n'okiwangula nenkiwangula era namba emu round 7 okuva wawadda kuba batugamba nti wali wawummulamuko nali navugako naddala nga natandika okuvuga nga nina emyaka 10 nga nvuga ne club bagiyita Entebbe Racing Club nakulira wali waggulu ku lusozi wa Mwami Bukenya Wycliffe Mwami Bukenya Wycliffe nkutumiddeko basajja bajjajja b'omuzannyo guno nga tulepuka n'abo abasajja Basemakula ba Serunjoji ba Stephen Nsubuga Arthur Blick nga bw'obimanyi ne ngenda awo nendita yalingamu omuzannyo maye muzannyo guno gwa nusu muzannyo gwa nusu kasiteegiramuko Ask Holdings ekoze kyamaanyi era yenkomezaawo mu phase 2 nenkomawo n'abaana 3 tuyina Glenn Bradley ali mu class 85 ntabani wange omukulu then Harvey ali mu 65 ne Corey omuto oyo asembayo
abitegeera piki yamukubamu naye mukulu waliwo bye tutamunnyonnyola kumutiisa nnyo naye kikwata omuliro agadduka abaana abo balinamu essuubi era be bamu kubankuumirayo osobole okubawa motivation ngenda okuviirayo ddala ng'abaana bagenda mu maaso watandika nga olina emyaka 10 andikanga nina emyaka 10 by then Swansea alina emyaka tulina mwana muwala avuga bike number 15 bike number 15 bwobanga owetegereza abakyala abavuga piki yendoza mukyala alinga mubasinga okudduka aspa nawe tulina ali mu kifo nga kyakubiri naye omwana muwa MX2 oyinza omulabanga omwana muwala naye mukyala mukaddemu yatumita mukadde waffe era Sansi Sambo avuga bike number 15 era mu byafaayo piki ye gye yabadde avuga in fact ku misinde gyadduka naye obuzito piki yamukuba piki neyononeka yona naye nga yakolako yayimuka bwati nakola naye kuba oyo seeki piki neddamu ogisamba nga tekyayaka kubera tutwale wayisima mu kibe gikanika yagamba eno yeetaaga ndala era twagala okwebaza yagijjako tekyaddako yagikuba negobwa ku track tedidda n'emyaka n'emyaka kati ye n'akwata endala kati ye netumuwamu okundala naye twagala okubaza famire ye bali mukikola kola kimanyi mu weeks nga 2 okuva kati waliwo piki yagenda okubeera ngaafuna twagala okwebaza Mr. Mugisha Moses ye muzadde wa bonna naye n'ekintu kino nsonyi okusalamu kalimi nyongera okwangala okwebaza SB4 Media nga sinnaba nakwebaza Mr. Mugisha Moses kuba yataddemu abaana abo sente kuva dda naye waliwo ekyali kizito yeemuko abaana abawala abo ne bava ku siini mpolampola naye mukulu SB4 Media abaana abo abakomezzaawo ku foomu kuba baali bafudde n'omuliro gwabwe naye kati bakomyewo ate bakambwe nnyo naye maanyigo era ekyo nkikwebaliza n'alikwongeddewo entebe naye entebe watutteddezimalaobazadde baabwe atwagala okwebaza famire ya Asia Kasirye naye mwana wa buwala avuga piki number 6 bike number 6 webale mami webale dadi Mr. Mangada jali dada tukutumiddeko nnyo dadi ne baganda be muli Yasin mulimu abu n'abaganda be bangi basupportinga mu mbeera yonna ne bajja kutwaka ne bawagira manyi kikulu nnyo moro support wovuga nga manyi nti waliwo muganda wange mama wange balaba oddamu amaanyi era ebiseera ebisinga ebigwa eby'amaanyi bye tugwa otera gwa wali bantu bo kuba oyagala ojjeyo kugu bonnaawo yakuba Swansea maaso ga mama we naga mama omwana wange fastboni mama omwana wange netugamba mama wa Swansea oyo omulaba Swansea nti wamuzala mwaka ki abana muzala mu 6 mu 6 oba 6 mu 8 nemugamba ajja kudda Swansea ayimukawo bamutwalako ku stretcher bamutwala mu ambulance n'akabuuza abana epiki yange eruwa n'afuluma twali busiika piki yange eruwa kati nga nebako bwati enfuufu nadda ku piki n'agera yavayo ne Swansea Sambo oli mulalamu baba so abazadde toyanza buli muzadde yenna avaayo najja ku track n'abagira omwana we n'okuteekayo buteesa omwana we ku track kintu kikulu nnyo abazadde ba MX mbasaamu ekitiibwa era Mr. Katete mbaagala nnyo mukulu Katete president wa club ya Smoke wa Smoke omwami oyo naye mulalamuko mu kintu ky'omuzannyo mulalamu era nawulidde gwotannamanya motoka z'empaka zigenda kweyongeramu omuliro ekisodde kya Arthur kyasaze eddiiro mukulu Katete sibu tukwagala nnyo webale omulimu gwonna gwo kikambwemu ekyo ye muzadde akyasinza abaana abangi ndowooza mu muzannyo gwo motoka z'empaka alinayo Aji tabani we era navigeta dada mwana we Shadia alina ne Sharifa mu motoka still ne mu piki alinamu Shuku alinamu Taraha twazadde ne Kapiwi tolinayo mwana waffe amwita Piwi
Mukulu Katete yatwongeddemu kapindi. Kali eyo kali myezi tekunawaza yadde omwezi. Naye mpulira kakaba kakabanga piki. Yatumiza piki okuva e Japan. Era mwana tutamukaziza kulya piwi team people 4 tumiddeko nnyo. Anyway, omuzannyo guno tugwagala nnyo. Muzannyo mulungi ate guli addictive. Tosobola gwewala kasita ogubaamu. Mbadde nkyayiddeko master wange mu kilasi gyenvuga. So far omuzannyo guno okuva wadda wakavuga emyaka emeka. Okuva lwe nadda guno omwaka ntambuza gwa kusatu. Naye ebintu byakyukamukko era njagala okwebaza ekitongole kya FMU. Ekitongole kya FMU kibaddewo naye ebintu bibadde birala mukko. Yadde abantu abajja muzannyo guno baba ne ssente. Naye ssente era etuuka ng'oyagala akwongeramu ku ssente. Ekyo FMU ekikoze bulungi era tukwebaza. Era yongera okuteekamu bazadde bano ssente. Abazadde bano tebasobola kukaabirira kuba omuzannyo bagwagala naye gwe buli w'osobola okunyigawo n'ozibikira ebituli ebyo FMU nyigawo. So executive ya FMU mwenna tubasiima nnyo era mwebale emirimu. Maclubs gonna agapiki nammwe mwebale enkola gye mukolamu ebintu bikyuseemu. Edda ffe biseera bwe twavugira nga temunnazaalibwa nga tugenda e Nairobi wano nga bannakenya bo baba bamanyi nti manyi nabyo byalingamu obukodiyo. Twatuukanga e Kenya abasajja ne batukola akakodiyo bayinza obbakolera pati ng'enkya reesi ne babawa emyenge biki jjukira muvudde eno mwenna mugize ne musooka mugangayira wali eri okutuuka ku reesi nga mukyabitegeera. Mwe muyina piki ezitali ku standard, mwe muyina mbutuufu omuzannyo guno guvudde wala. Bangamba nti by then nga mutwala piki nga 10 e Kenya ne kubuyita keeja. Ate nga nayo batusaasidde. Agamba naye piki 10 tuleme kujjamu n'emu kati yeemu neeyita ne mulyoka mugivuganga 8. Oli bw'avaayo ne waddayo. Ono bw'avaayo no n'agibuukira ono n'avaayo naye nga olove ekintu love kyali kikulu nnyo mu muzannyo. Omuntu nga ayita mu hardship naye nga taziwulira olwalaavu y'omuzannyo gwa piki. Era bannange rate kati gye tuliko tutuuka e Kenya wali ffe tubaddeyo CSN esembyeyo ne batya ne bafukamira Uganda yiyeze era bupoints bonna ne tubuyoolayo bonna. So gwe mutindo kati gwe tuliko kyekinnebazisa FMU n'amaclubs n'abazadde. Abazadde waliwo omwami bamuyita Edison musajja oyo naye musajja mulungi nnyo Daddy Elena kubanga mulaba buli wabaawo kyokusika omukono ajja misinde teyeesisiwala. Wabeerawo Mami Solomoni Basolomoni Winyi ne nono muto yange Israel Mpuuga. Abantu abo balina omutima gwa zaabu neba mitima ne family y'abaana buto naye ne bazadde baabwe batadde ekintu kinene nnyo mu gundi muno bamitima family bannaye sinza buteerabira kwebaza omusajja Baraka Holland nange sinavugako naye ate abadde mu klasi yaffe muno naye omusajja oyo ataddewo kibode mu muzannyo gwa piki guno gwolaba. Piki zonna eziri wano ezitiisa bannakenya ziyita mu mukono gwa musajja oyo. Gasigasi gyenvuga yayita mikono gya Baraka. Okiraba? Right now tuyina Munnayuganda akaabya Abamerika. Staff Holland mutabani we naye yamuteekamu ssente ye kennyini bwannamunigina temulimu kampuni nti kampuni sheero biki naye yamuteekamu naye kyabakola Kikambwe tulina Fortune naye amuteekamu ssente ne Fortune oyo mwana mulungi nnyo. Abavuzi we waliwo n'abakambe tulina Milton Akaki abaana bakambwe abo omuzannyo Waziri Omar n'omuzadde Walid ogundi Ali Omar kutumiddeko Ali Omar ze kyemmwebazaako piki yagala neefa nga tubuzayo wiiki emu tugende mu race ne ku Baarabu
ejjukira habe galuga twali mu practice ne mukubirako ko Jordan nampe simye ne mukubirako ko ne munyonyola nangamba nina habu je nina kanjo kulete nangama ndagirire uwo nali sisuya ntesobola kusitula musajja w'ekitiibwa Mr. Ali Omar yajja nantetera abu ne tugikebera nangama ndejja kusonguwa nanfaako nnyo nakakasante motokolesera family tuyita love y'omuzanyo najja mirundi era wali tuba nyumba kati ne family endala gye njagala okwebaza ya Katende family Katende Brothers tulina Semuka Riding Academy mulimu George Semakula mulimu Uncle w'abaana Uncle Derek abo bonna basajja baludde mu muzannyo mulimu Fiona obalaba nga tebavuga naye nga balina laavu gye bateekawo ekintu ekyo kikulu nnyo banaye naddala muzannyo gwaffe guno ku family eyo mulimu omwana yafuna injalaawo Migero mukama amusuuse bulungi yassuuka naye akyabulamu daddiwe namawe bagamba alina ntali mu P7 alina okusooka nakonsentrate ku mirimu n'amala ebitabo sofa yasooka okulifayinga baaliwa bali Romania so muvuzi mulungi nnyo era tusaba mukama musuuse mangu nnyo nkasubwako anaako kutwala era nze bwenkayitako ndabanga mutowe Jona naye muvuzi mulungi nnyo balina Abigail Katende waliwo ne Kaliyera kaana katuuka wala naye omuliro mweguli obwana obwo bulungi obwana bukwagala SB4 by the way obwana bwagala nnyo piki buyina ka community kaabwe obusanga wali embozi ze buba bunyumya ng'obwana era banaye buli muzadde wa MX wonna wooli tukwebaza olw'omukwano ogwo era twagala tugwongereyo twongereyo omukwano guno enkwatagana ennungi omanyi bwe tuba nga tukwatagana ffenna bulungi so ffe enkwatagana weeri naye tugyongeremu tukwatagane bulungi nnyo nga tusanga wali Rahuma Kimera nga bali wali ne Abigail banyumya naffe abazadde tunyumye tukwatagane bulungi n'abazadde banyumye mbozi za bizinesi twali okubagano bubaamu naye olwa laavu ey'amaanyi esaanikira obukubagano obwo era nange nina birifu ey'amaanyi newankubadde obukubagano mwe buli muzannyo guno naye laavu y'omuzannyo kuba buli muntu alina kulembeza laavu y'omuzannyo kuba ffenna kyekitutwalayo akakubagano kabikkako ne tugenda mu maaso era ono kantumire ku Mama Kimera Ali mukyalo oyo mu muzannyo guno yali nettafali ddene nnyo era ng'alina mutabani bamuyita Ali Kimera avuga bike number 38 kirasi ya 85 bamu ne Ajat Rakuma avugira mu 65 avuga 138 so nabo bambi bwebale kubeera nga ate mama wabubeerawo nnyo ajja ku training ajja ati atufaako nnyo bali kituzaamu amaanyi kirungi nnyo mama Ali naye alina enkuma gyatukumakumamu awo ne family endala eya Shid 73 autoparts era yetaaga okukyazaako kukyalira ku bantu tunanga business tulina platform ya SB4 Media kikola amakulu neba nga teriiko Ask Holdings kati lero tuzze wano Bombo Road opposite Rubies Ask Holdings era ajja kutambuza kamera alabe nti kasoma bw'abazze ng'ali mu Rubies wali ayingira buyingizi direct mukulu Shidi oyo musajja alina omutima gwa zaabu ali mu motoka z'empaka abaana bali mu piki alinamu abaana bawera basatu Janani Makumbi, Jamaira Makumbi, Ashraf Makumbi. So, mwebalira na tukwagala nnyo. Tulabona muyimbi nno serebu bikize mpakeera ajaluna alina mu Ramadan oyo mwana mwagala nnyo ayina namba yange ayina namba 17 aluna mu biro oyo Rama kalungi nnyo lwakuba nti bambi gundi ne yawedde kafunamu kayinjira katonotono naye akaana kayina olwalaavu y'omuzannyo yavuze namulaba era bamugamba genda mpola teweekosa n'agamba nina okuvuga naye nga gwanyumira omuzannyo gwa piki kirasi ya 85
ali mu 65 olaba akampi bwe kati kali ku number 17 17 manya mutabani wa Aruna Kitooke so omuzannyo bwe guto okutambula tugwagala nnyo nammwe gwe na Uganda ali eyo olabira nga balance pitch z'empaka tuli gundi mujja mutubugirize kubanga okujja kwammwe kuyina amanyi ge gatuteekamu ag'enjawulo naffe n'owulira nga kyekyo kati kuluno tomanyisanyo lyetuwulira nga tuvugira abantu nga bangi kuno naine ndulu zaali emmange eyo era okukola obulungi okubeera okuwa okubiri ndowooza wamma waliwo lwe walema okugjayo obujogoli bwo nga olaba abawagizi si bangi naye abawagizi baba bangi kati muzijjayo obujogoli mbukoleraani kikola amakulu abawagizi babadde bangi resi yabadde ennaku zimwe zabadde 27 wali eggaluga twebaza mwenna abazze abaaliyo mwebali okuba japu mu banka nojjako okugulu nowulira enduulu nogamba ki ekyo nolaba nti butuufu bano kambakoleremu akantu basanyuse nnyo Ashimu tumuyita Bobadibadi era netugamba nti tumenye abavuzi wano tuyinza osulawo naye nga abavuzi bangi naye n'ekirala Fatu nange tolaba nti kati oyo mwana Fatu nze nali navuga before him retiring naye buli wova mu kintu imagine retiring 20 years kintu kyamaanyi nnyo okomawo ebintu nga byakyuka waliwo we twakolanga manual kati abaana ng'anyigawo kapeesa kati Fatu oyo naye anyambye nnyo okumpimpinga okunteeka ku mutindo mwana mulungi nnyo yeeyisa kizungu Fatu mwana mulungi nnyo yeeyisa kizungu ebintu byabikola systematic ayina academy eyo MX School Uganda lamwe tusinzirira future gino wala kasadi nga kanyiridde nnyo kuliko MX School Uganda tuna tuli product za MX Uganda MX School nange ninamu abaana basatu abaana bange bonna bali mu good abalongo already bali registered naye nga tebanagira naye nalongo nawulira piwa yagala zikumako muliro anyway tusinzidde wano ku Ask Holdings ku Bombo Road opposite Ruby's petrol station balina buli kika kyonna ekyentebe eza office mujje mutuwagire ojja no wano ne weefunira ayagala okugulawo office olina office entebe zo zikaddiye tusinzidde wano ku Ask Holdings Uganda Limited era nga tuli wano ku Bombo Road opposite Ruby's petrol station bo wenna yaleetaze entebe eza office emmeeza eza office kalonda yenna owa office jangu otuwagire era obudde bwensigazaayo ngenda kuyita CEO atulambuze ku ntebe zino tumanye ebbeeyi mulimu abasinga bagamba ebbeeyi ojje ne tuteesa abasinga obulinga bwe byakuteesa so era tugenda kubanga abalage n'emmenza agenda kubanga tutambula mpolampola nga watusomesaamu wano ku ntebe Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu ye nnagakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Jahazi pia munyonyonga musanvu Septemba 2024 egenda kuddamu okubumbuja anti Mickey Wine live concert tusabale Surubada High School ekutusaka Mickey Wine Surubada Kingi agenda kuchakala Jahazi pia munyonyo nga musanvu Septemba 2024 okuingira mitwalo ebiri yepi mitwalo 5 ate emiza milioni 3 ate tusabale ku Jahazi pia munyonyo kalako wala bamwagala n'abatamwagala abasaideni n'abasaideno mwenna mujja muwagire Mickey Wine ate nga werekeddwa kabayimbi bonna kokana bakomedians batikitokers sawa 2 ez'okubacanga emiryango giggulawo toleta fujo Uganda Police eri ku security ebyokusanyusa by'abaana byonna weebiri abaana mubaleete sokewa sokeku eno tutandikire eno so buli kalonda yonna baddaabiriza twabagane nti baddaabiriza osobola okuba ne woofiisi yo nga entebe zaafa
nga zayonooneka manyi office ezisinga obungi mbeeramu abaana ne beesubira mu ntebe ne bazimenyamenya wano eringanga kiriniki baddaabiriza entebe era omukulu wetu musanze ku mulimu gwe baddaabiriza bano baddaabiriza wano tulinawo second hand ezikozeeko nazo weeziri bw'oba oyagala bakuddaabirize oba ng'olina entebe oyagala second hand za sente entonotonomu weeziri ate ziba nnungi tutalikiranga mu mmeka akasente kati kano kalimu 3 waliwo buno bwa 25 buno bwe butonotono ezimu ziva na London UK used endala Dubai used zeziri wano emabega wano zoolaba buno bwe mwasabika buno cabinets zino zijja mu mpya na mu nkadde za filing cabinets for drawer ziggalawo wonna kaggalawo wonna ujja bwe buti kava wano mpaka wano zino meza office tables cabinet baziteeka mu office baziteeka mu office zigenda mu file zigenda mu the box file nene kali nze lumu nagadako mu office y'omuntu omu nenkasanga ndowooza firiji era n'abamu bakasoma bafa abamu bwe balowooza naye nga filing cabinet for drawer si fridge katu akabeeyi ko kale katya zino bw'oyagala nga eri used ya 55,000 empya ya 75,000 box era wotuuka wano eno ne tuteesa ejja mu box nga simpanga bweti empya ne tugisibira mu office yo era transport waffe n'okusiba kwaffe within Kampala. Era kyekimu bye biwavu wano zino meza waliwo emmeeza ejja bweti office table ejja ne kano kabaka extension okateekawo oyagala negirako emmeeza design zonna zoyagala tuzeekola zino mmeeza tuzeekolera wano tulina ka factory kaffe wano tuzikola design yonna gyoyagala size byonna tuzikola oyinza okubanga gweogenze ku internet n'olaba ka design ng'okaleeta ffe ne tukakolera katuwalo zino bweziti naye ejja mu 3-in-1 eno si ya wano ne imported naye eba mu 3-in-1 egirako kano ka extension ne kale ka drawer naye negira mu sizes za njawulo waliwo ennene kweno entono kweno eno ya gundi ya office bagenyi eno ya bagenyi mu office ya CEO agituuze bagenyi bende batuula office zaffe tuziweesa ekitiibwa otekamu entebe engeni kyekitiibwa waliwo ne kano bwe kati kabagenyi ko kalibeera ku meeza bwe wati kati mu office ya mugagga omukulu ebeera eri abagenyi kati bwe weegala n'omugagga CEO nga kano kootuulako wano ku meeza kameka oka 7,000 nkagala akantu kano tukataga mu office kano ka 25 tujja kuteesa antu kano nketaaga katulina wano reception nga bwe nkugambye bino tubyekolera wano reception tables ziringa imported naye tuzikola wali abaana bematira ku reception n'otuuka ng'ali bwati abaku simu ye sawa tukuyambe tutya ono tusonyiwa taliiwo ojja kudda enkya wali okubanga oze okusaba omulimu abaana beematirira ku mmeeza zigira mu size zonna z'oyagala tulina design za njawulo nga bwolaba osobola bayisaamu n'obalaga design za njawulo tezifaanagana kati wengula eno mungulizako n'entebe yaako beeyi ndala ate tables ziri according to sizes price egenda ne size ngumu nnyo guno musambya muti musambya waliwo ne kali kalungi wala yagala nga li open kano wekati asamulaga mu design awo waliwo kano nako kalungi so asuubira okubanga okola ofiisi yo otuula wano ofiisi giwe ebintu ebirungi ebeere ennungi n'emirimu gijja kujjanga mingi olaba buno obutebe buno bukwata omugongo bwe bayita orthopedic okalaba kana akantu bano mbu omugongo gunuma zikwata omugongo
zikwata ne wano influence tugaba tulina influence tulina e-receipt weziri influence electronic receipt weli electronic receipt tugigaba wano temutya ate ekirungi eyaffe nungi receipt price tetugenda kwongeza 18%. Tulina e-receipt zosasula zezo nene era nga tusasudde omusolo. Tugendako ku ziri kano kansubire mukalabye buno budesign obutono bugundo obutono. Tuli kwa SB4 Media tugusa ensonga ate nga tusinzidde wano ku Ask Holdings Uganda Limited. Buno bwe buti bw'aba lawyer tekako ne kooti tekako kooti not the same lawyers anyone mutekako kooti obutebe buno bwe buti we buli bu counter akantu kano kabera mu office we yambula kooti noteka reme kwevunga ne saati notekawo omuntu atuka mu office yo nalabira ddala ng'oli musajja wa kitiibwa waliwo buno bwaba studio bujira mu black ne blue ne white ate buli kyolabye wano kiriwo mu bungi tolowooza nti wonna ogula kano kajja kuba kawedde oyinza okugamba nti abalinawo kamu kokka nga wetaaga obuntu nga bungi lukano oyo buli mu bungi entebe weziri wano zoyagala zona mweziri omeza bwe buto obugenda mu office buno mawulire bwa wansi nabo buli mu size za njawulo colors za njawulo ente tulina orthopedic zino za bapasita abagala bapasita zigenda conference tables boardroom byonna weebiri so bulijjo twebuuza entebe zino ezibeera mu office wezizaalira wano wetutuse wezizaalira tuli muleeba ya ntebe nezi office tables si buwodo babawita batya obwo kabini ne conference tables bwezitenene zigira mu size eno nene 3 feet etuza abantu 12 15 ne size zonna weziri nalina buseefu mu office buno babuteeka ku kisenge tulina ne seefu enene wezira wansi eno nene nnyo tusobola gisitula bwe tusobola gijjayo nene seefu bwetyo so anyway twongere twawe enamba y'essimu omuntu bw'ojja wano ojja kusangawo madamu waliwo obutebe bukola recliner bayasi bukola ziplining bayasi jangu bagire kana katebe bukola reclining wali abalage obutebe bukola ziplining reclining kati kano ke katusita kere nene atayagala nene kiringa kamaani entebe weziri pitirivu buli format kazi ako kadde mabega nako kakolega ekitanda olirakisinga mu office ng'okooye n'ogamba bw'oba toyagala n'okaza n'otula straight n'okalookingirayo n'otula bulungi ng'oli straight ku office ebyo bikola mu afternoon ng'okooye kano kalina giya kano kamaani nga tuyagala okuwumbawumba entebe muzirabye zitables muzirabe zikabini muzirabye kalonda yenna akwatagana ne woofiisi mumulabye omuntu eyaletazo okubeera nga otandika bw'obanga olina woofiisi nga wetaaga okukyusa furniture amanyi ne woofiisi zino zimatalinga tosobola okuba ne furniture myaka 10 mu woofiisi mumukyuse osobola okugamba nti ono kamugjawo ate tumugula mugula n'ebikadde tubigula tubiwa abalala abatandika enamba y'essimu eri 0704 30 48 48 tugiddemu 0704 30 48 48 omuntu aveeyo waliwo endala waliwo n'endala eyo no mukulu 0782 45 75 72 omuntu aveeyo tugeze ng'ali mu kibuga wakati oba ng'avudde gy'avudde tumulagirire bulungi nga ajja no ku Ask Holdings bw'oba ova mu kibuga
olinya bw'oba oli ku ketuyita akawojjolo ye bodaboda olinya ngadde ewandegeya nga wakayisa kizimbe ekimanyikiddwawo ekya Sure House ng'olingadde ewandegeya waliwo ka petrol station akapya baali bakayita Kobil kati bakayita Rubis oyinza okukabalingizaako awo Rubis ng'odda ewandegeya directly opposite otunula mu mita z'amafuta eza Rubis okyuka bukyusi otambula straight paka mu dduuka munda era lyeriwo lyetengeredde emiryango mingi n'abaweereza we bali bangi nga bulaba omukyalo oli wali omuvubuka oli ne bali customer care nakyo kintu kikulu kuba twagala tukwagaza ekifomozze oleme kugamba nti bannange nze kyembadde bagamba betegereza nnyo ono nti woono jja notasanga mu mukyalo ono ayinza oba nga oli wakyalo Mberawo n'omukyalo omulala omusigire wuuli wali jangu Pius omala onagamba owase n'ogaana so omukyalo naye tubuuzeeko bakubuuzaako kyalo oyo ono bamuyita Justin era abeerawo ali mu sales ono bamuyita Pius naye abeera mu sales wemba siriyo babeerawo naye ebiseera ebisinga wendi naye nabo bw'obasangawo bakisikwasaganya oba ku kituufu so wategereza feesi zino nowosanga Pius eri Kampala Road mugamba gwe nakola oliwa ask orders twalaayo basanga bw'oba owulira nti tumatidde bulungi bagamba akubira director ddala kwogera ne director bamukubirirawo bunnambiro bayinza okunkubira bayinza okukubira omukyalo wonna kiggwa ensonga eba egguse nga bwolaba SB4 bwegguse ensonga okay so tweyanziza nnyo tweyanzeege ku SB4 Media tugusa ensonga tubadde tukyaliddeko Papa Jeff wano ku Ask Holdings jjukira nti bamuteekamu ssente mu muzannyo gwaffe ogwa piki z'empaka tujja kuba nga tukikolanga nga tukyalirako ku bantu ab'enjawulo abagundiivu mu kubeera nga bakola bizinesi ate nga bali mu muzannyo abasinga obungi ne bamanyi nti abavuzi ba piki balina mirimu neweesanga nga obadde mu muzannyo emyaka n'emyaka naye nga walibadde ofuna ne bakasitoma abajja okukuwagira naye nga tebamanyi kituufu kikyokola naye ono Papa Jeff avuga ali mu vets club ey'abakulumu baffe mulimu gwe wano womusanga era atunda ntebe eza woofiisi emmeeza eza woofiisi kabini buli kimu ekikolagana woofiisi so gwenga oli mu muzannyo gwa piki z'empaka oba emmotoka z'empaka yadde toli mu muzannyo naye nga wagira omuzannyo ogwo yadde tobyagala naye nga waletaze okukola woofiisi osobola okuba ku simu ze ziri ku screen ajana surveying ekifo kyo nagamba kati ojja kwetaaga entebe bweti ne bakusetingira ka woofiisi akalungi akanyirira so mujje mubawagire wemuwagira Jeff wemuwagira Ask Holdings mba muwagidde SB4 Media tubayagala nnyo abatugoberera tubaagala nnyo alaye puroguramu eno n'okuppa ennamba z'essimu tubaagala nnyo abagenda okutuwa emirimu mutuwa emirimu bakama baffe beera bulungi mweraba. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Nana Habu Mouthwash lyeddagala ettuufu ye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority.
yaffe tuguse ensonga